eby'Abaleevi essuula 24. Mukama n'agamba Musa nti, lagira abaana ba Isirayiri bakuleetera amafuta amalungi aga zeyituuni amakube olw'ettabaaza, okwasanga ettabaaza olutata, ebweru w'eggigi ery'obujulirwa mu weema ey'okusinkanirangamu. Alooni w'anaagirongooserezanga okusooka akawungeezi okutuusa enkya mu maaso ga Mukama olutata. Linaabanga tteeka eritaggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna. Ettabaaza anaazirongooserezanga ku kikondo ekirongoofu mu maaso ga Mukama olutata. Era onoddiranga obutto obulungi n'oggyamu emigaati 12 emyokye, ebitundu 2 eby'ekkumi ebya efa binaabanga mu mugaati gumu. Era onoogiteekanga embu 2 buli lumu mu 6 ku mmeeza ennongoofu mu maaso ga Mukama. Era onooteekanga omugavu omulongoofu ku buli lumu, gubeerenga ekijjukizo eri emigaati, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Buli Ssabbiiti anaagiteekanga mu maaso ga Mukama olutata, y'endagaano etaliggwaawo ku lw'abaana ba Isirayiri. Era ginaabanga gya Alooni ne batabani be, era banaagiriiranga mu kifo ekitukuvu, kubanga mitukuvu nnyo gyali ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro olw'etteeka eritaliggwaawo. Awo mutabani w'omukazi Omuyisirayiri, kitaawe mu Misiri, n'afuluma n'agenda mu baana ba Isirayiri. Mutabani w'omukazi Omuyisirayiri n'omusajja wa Isirayiri ne bawakanira mu lusiisira. Mutabani w'omukazi Omuyisirayiri n'avvoola erinnya n'akolima. Ne bamuleetera Musa ne nnyina erinnya lye Seromisi muwala wa Dibuli ow'omu kika kya Ddaani. Ne bamusiba balyoke babuulirwe mu kamwa ka Mukama. Mukama n'agamba Musa nti, oyo akolimye mumufulumye ebweru w'olusiisira. Nabo bonna abaamuwulidde bateeke emikono gyabwe ku mutwe gwe, ekibiina kyonna kimukuba amayinja. Era onoogamba abaana ba Isirayiri nti, buli anaakolimiranga Katonda we anaabangako ekibi kye, n'oyo anavvoolanga erinnya lya Mukama taalemenga kuttibwa. Ekibiina kyonna tekiremanga kumukuba mayinja, omugenyi naye era n'enzaalwa. Bw'anavvoolanga erinnya lya Mukama anattibwanga. N'oyo anaakubanga omuntu yenna n'amutta talemanga kuttibwa. N'oyo anaakubanga ensolo n'agitta anaagiriwanga obulamu olw'obulamu. 19. Era omuntu bw'anaalemazanga muliraanwa we nga bw'akoze, bw'anaakolebwanga bw'atyo, ekinuubule olw'ekinuubule, eriiso olw'eriiso, erinnyo olw'erinnyo, nga bw'alemazizza omuntu, bw'anaasasulibwanga bw'atyo. N'oyo anattanga ensolo anaagiriwanga, n'oyo anattanga omuntu anattibwanga. Munaabanga n'etteeka limu eri omugenyi era n'enzaalwa, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Awo Musa n'agamba abaana ba Isirayiri, oyo yakolimira, ne bamufulumya ebweru w'olusiisira ne bamukuba amayinja. Abaana ba Isirayiri ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa.